mwezi gw'okusatu mu mwaka 2010 ekitundu ky'Ebuludde kyaggwamu ekyekango ettako lyabumbulukuka ne ligwira abantu mu kitundu ky'e Namesi abantu abali mu 15 ne bafa. Embeera eno yawaliza gavumenti okunoonya ettaka weyinza okusengulira abantu n'abamu ku bantu bano baatwalibwa Kiryandongo so nga abalala baaggoba nga baagala ettaka eriri okumpi n'ekitundu kyabwe. Bwekityo ettaka lino lyafunibwa mu kitundu ky'e Bulambuli era nga lirino wabula nga ne gye butuukidde eno abantu bano tebatwalibwangayo. Okubulunguka kw'ettaka okwabadde mu kitundu ky'e Bukalasi omwafiidde abantu abasukka 4 kwawaliza gavumenti nate ku ky'okulowooza okusengula abantu. Ettaka lino liweza yiika 2886 erimu ku ddyo gavumenti yaligula ku kampuni eyitibwa Sim Oil naye ng'egambibwa okuba nga yagigula mu mwaka 2009 ng'enjega tennagwa. They had been promised that after full payment by OPM they would also get some money. But Honorable promised that they hadn't paid him and he was waiting for full payment before he pays them. Kyokka kati waliwo okwemulugunya okuva mu bakulembeze mu kitundu kino n'abantu kinnoomu nti abamu ku bannannyini ku ttaka lino tebaasasulwa nga n'emisango gikyali mu kkooti. OPM yagula ettaka ku bantu abakyamu kubanga omuntu eyabaguza ettaka eyasooka yali Honorable Mudiimi owa Bulambuli Upper County nga bakwataganira wamu ne retired Kano gwe bayita Lawrence Kits n'aba father omu bamuyita Godfrey Manana ne mubeeramu Andrew Mutubuzi ne mubeeramu Patrick Watiha. Bano balumiza ofisi za minisita saako omubaka wa Bulambuli Elgon County wa Mukuyu Mudimi okwesa olukujjukujju ne batunda ettaka eritali lyabwe. Tusuuka mu bantu kakaaga 6,000 people otuli affected. Naye ffe twagala gavumenti tutumire omuntu omulungi naye nga tebatutumidde nga baminisita nga Bahira Lonek ba Commissioner Martin Owori. It's like those who sold the land were not genuine landowners because immediately after the transaction problems of complainants started arising and the number of them are in court. Omubaka Mudimi bina bisambaze. Bagende mu kooti kulwaki tebajja bagamba bangamba na jingila ebi taito n'ebiwandiiko bali nakyo kyenajingira balage. Okusinziira ku biwandiiko omubaka Mudimi byatulaze omukyala we y'omu ku bakulu mu kampuni ya Sim Oil eyatunza gavumenti ettaka lino wabula nga akalambidde nti eyinza mu nteesaganya zonna mu ggula ettaka lino. Yali aligula mukyala akola bizinesi mukulu. Decision has taking disinze. Poloti ezivudde akanyolagano ziri 3 okuli poloti namba 10 poloti ya 93 saako ne ya 94. Ekyesaba gavumenti kimu bagende basengula abantu babatwala ku ttaka lyabwe bweriri. Tusaba ebyapa bya poloti 93 94 gavumenti ebisazeemu kubanga ripooti tukoze ekimala ababba amataka gaffe sebe bananyini mataka batuufu. Abaka ba Parliament bava mu kitundu ky'e Bugisu baze balundiza nga waliwo ebitagenda bulungi mu ggula ettaka ly'e Bulambuli. Twagala abakulembeze babatwala e Bulambuli nga nange kamwe koogera mwendi tulabe ku ttaka eryo. Lwaki tebaagala babakulembeze tugende tulabe ettaka? Tewali proof kubanga singa gavumenti eba yagula ettaka eryo ab'e Bulambuli tebandibadde nga balikayanira. Naye ekyo kimanyiddwa kyajja ku floor parliament tebagamba nti waliwo member wa parliament yatwala sente n'abalala. Gavumenti wabula etegeezezza ng'okusengula abantu okugenda otandika mu mwezi gwa Novemba nga lumu. Ivan Kimutigozi, NTV ku Sawemo.